Tatambula bulungi nnyo nga tugera maaso okubanga tuli mu bikujjuko by'okumalako omwaka okuva omwana Tomita Robert Sunday oba muyite Tata Samu ono yagera maaso okubanga afuna akabenje mu mmotoka n'abantu bonna be yalimu bonna bazanya nabo ebyaggwera nga tebakosebwa bitooke bye bigwa emmotoka gye baalimu bw'ogituukako osobola okubanga ogera maaso okubanga weewunya obanga ddala mulimu n'omu eyalama wabula okusa ku Tata Samu agamba nti Omukama Katonda wa kika kya waggulu kubanga ebyaddala baafuna akabenje kano emmotoka n'eggwawo naye nga tebbo bakyaliwo bamuga. Nafuna accident ennaku z'omwezi nga lumu ekiro kati katugambe nga 2 kuba lwali tuyingidde olunaku olulala saa 7 ogw'ekiro nga tuva ku show e Bukerere nali ne New Eagles motoka yaffe n'esanga kitrailer kipakinze mu kkubo driver n'akyekanga ne tukiyingira. Mabiriza Herbal Products Limited tulinawo eddagala eriyamba abaami n'abakyala Simuluzo Man Power Extra Complete Man Herbal Mouthwash Coffee ayambira ddala ffe abaami tulinawo kaama k'abakyala Tightening Powder oyagala okugeza ebbina eddagala eriyamba okwongeza ku balongo oyagala okusereza nabunyaayo oyagala okufunza nabunyaayo enywere Express Water Tightening kadde agoba infection mu baami n'abakyala ate nga tulinawo sabbuuni ono sabbuuni ayamba abaami n'abakyala tulinawo ebizigo by'abaana n'abantu abakulu enkumbi eyambira ddala mu kisenge tulinawo obutiiti ate nga tukolera ne oda yo bakyala bannange ekyama kiri ku Mabirizi Herbal Products nze najja wano nga sina kabina nga sefiringa naye mukwano we nagezesaako ku thika body cream ebbina nenfuna kati nze natambula nsagala ate era nenkozesaako ne ku Mabirizi lightening cream ndowooza kasikini mukalaba ayagala omanya ebisingawo kuba ku 0704 737 714. Twebaza Mukama emmotoka bw'ogiraba tosobola lowooza nti mulimu eyawona naye twavaamu nga tukoze ki nga tewali wafudde. Yes naye nga waabafuna obukosefu we bali madamu wa Gadimba maneja waffe balumizibwamu naye si omanyi nti alemadde wakiri asinga afudde kati tewali nnyo ate tewali yalimala naye nga ebujjanjabi bali mu bufuna ndowooza mu mwezi nga gumu bonna ajja bateri akyalina kyagamba. Ono wagendedde kubanga agera maaso okubanga afuna akabenje byebigambo ebadde bigera maaso okubanga biyitingana nga kigamba okuba n'ekibiina kyabwe nakyo kyafuna mugogozi lino okuva mu Masaamu lwe yagenda mbyobufuzi noono emirimu gibadde gitambula nga kyandiba nti waliwoko engeri y'okwawukanamukko ng'ebigambo bibidize nga bibungesebwa wabula okusa ku Tata Samu asinzira noonyiri okubanga ategeeza ku bawuliriza ba radio budde wamu n'abawagizi be n'agamba nti ye tayawukanako na ttiimu ye tewali kwawukana awe tuli tukyakola enjawulo eriwo nti buli kintu kyonna omuntu wabeera nga wa myaka 3 amaanyi gaba nago tasobola kuba nago nga wa myaka 6 okitegeera olumu n'ekintu ekipya welcome gye bakiwa so yemu eya bulijjo so at secondary twafunamuko ka break kinga bwogambye naddala covid awo ne tuddamu ate covid ne tusooka twesetinga kati tukomyewo Tata Samu season 2 omwezi guno ogwa January maama Samu fenna nga etuli tewali yayawukana nani. Mu wiiki eno wabaddeko oba omwaka guno nga gutandika omukulu Bebe kulu yagera maaso okubanga afulumya lisiti bangi ku bayimbi bagera maaso okubanga balaga obutali mumativu kuoga ne baproducer abatayebo abataateeka ku lisiti abanyiiga ne bagamba nti kyabulabe kubanga bateekako abayimbi bokka nga tebaproducers bebafula ennyimba ezo ez'ettabbo wabula okusa ku Tata Samu asinzidda n'onyini okubanga asekerera abo abagera maaso okubanga banyiigira Bebe kulu bagamba eyo ndowooza ye ng'omuntu kati oba yakola atyo nawe kola ekikyo endowooza y'omuntu kyekyobugagga kye waliwo omuntu gw'otasobola kujjako kirowoozo kye ye waawulira nga wakiwa emirembe kuba nse to wed freedom kola kyoyagala ekikuwa emirembe abamu osanga ne graduation n'ateebaza bazadde be naye nga bwakyagala n'agamba wadde yanzala teyampeerera naye nga ate oli agamba wadde teyamuweerera yandimwebaziza olwakiri yakuba nga yamuzaala so I believe in that nti buli muntu ebirowoozo ye tasobola kimujjako. Golowooza ba producer bo tebandi bawadde credit nga gwe omuyiya kati producer yekka bintu bingi nnyo byolina okuwa credit naye tosobola bifeedinga muntu akola list oba yawe ekyo kyawandisa ekyo kyawulira expression gy'owulina mu mutwe gyeyo gy'oteeka ku lupapula oba ku kamera oba ku ki oba ku recording yesebo.
ekizibu kya copyright tekiruma abayimbi bokka wabula nendo bannakatemba nabo kyalika okuba nokibasuza tebeebase era okusiza ku Tata Sam agamba nti ye n'ekibiina kye n'abakulu batula ku lukiiko lw'abacomedians bagezezaako nnyo okubanga balwana okulaba nti bano bafuna mbiyiye byabwe lwakuba boolyawo tekinnaba kubanga kituukirira. Bitukwatako nnyo lwakuba tulina departments ez'enjawulo fe twali mu comedy tawo the Uganda Comedians Association ne Legit Local Comedians Association Legit Local Comedians Association tulina naffe enteseganya za corporate naye era still olumu ebimu temubiwulira mangu ebimu tulwana entubeerawo munda abamu ne baconfronting amaaso but the cause ffenna tubakuyemu kubanga tewaliwo atanyigirizibwa corporate nga alina ebiyiiye. Temuyina president nga mmwe tulina yani Bujingo Hannington ne Senga Sebanga ze vice we Senga Sebanga se ate bamutwala kuba serious byako ate wali atwala comedian serious naffe kenyini tebatwesiga ani gwe wesiga madulata ncheko ani kano karaini akatini se wali atwala comedian serious naye naffe tubeerako time gye tubiyinga tuli serious. Okay nga tumaliza bugambo ki bwoweerye bannayuganda naddala abakugoberera abakufollowinga abaagala comedy wamwe? Yes, bannayuganda olaba nawonya accident eno nga mbategekedde Tata Sam season 2 mu Nninde guno January ndeeta ekipya mugenda kuseka mufe bufi paka kuwulira nnyo. So engeri yokka gye ndabye gye nnyinza omusasula okumubeererawo ku lunaku lwe emyaka 15 yakwaddeyo ka sente teyatuwadde sente tumukolera na mullo Mama Sam yangaye mullo fit Mama Sam okyegeza yakupa swedings mullo fit kati tuli mu kukola mullo fit passwording yo kitegedde kyo kitegeeza kwe kugira kwe kunjogereza ola oluzungu wendumanyi Mama Sam yanjogereza mu bakadde ne tujja ewakato okubeera nga tumubeerawo nakusomesa abiri mu lumu ate ffenna tujja ne Tata Sam comedy house yonna Mama Sam Gadimba Sevumbula batica okay katwogereko ku bulamu bwo ngambe nkya lukulike accident Mukama yatutaasa accident enaku z'omwezi nga lumu ekiro twali tuyingira nga 2 tuva ku Shebukerere eyo ne tuyingirira trailer yali epakinze mu kkubo bubi nnyo muka driver wange n'agyekanga naye tetwasobola givaamu kuba ate senga yagyekanga n'awugula bulungi n'agwa mu kkubo waliwo ekimotoka ky'ebikajjo nga tugenda kufa naye Mukama yatutaasa ticha wa Gadimba omukono gwakyukamuuko n'alumisibwako ne munda manager wange Abe ndabirwamu zamusala nze navaamu nga film star ng'omuyindi omanyi firimu z'abayindi abuuka nava kalina n'atambula nange navaamu ng'omuyindi wa film star nga sirinaako kyembadde neebaza Mukama lwekyo. Okay, Tata Sam accidents nga zikwesibweko nnyo sigwe gusoose nga tuya Tata Sam asmatus accident accidents ndowooza kusalawo kwa Mukama kubanga tewali ayagala accident naye ndi mu kusaba nnyo ne mukyala wange asaba nnyo yantadde mu kusaba n'okusiiba nze ndyani n'alusaazi naye yansabira nkakasa sijja kuddamu funa accident mu linnya erya Yesu. Amina. Olowooza aliwo akinyigamuko? Ebyo tebiriiyo. Tebiriiyo? Bagamba biri nnyo mu art industry ebintu ebyo ebyokunyigamu mbu biyitirivu nnyo. Abikkirizaamu tasobola kutabiraba ebyo. Nze mmanyi will cause for an accident. Maama, olina abinyigamuko n'anoonya kitrailer n'akiteeka we tuyita. Mu industry temuli ddogo. Sirimanyi nze sirirabangako. So nkola byange. Era mmanyi nti nze buli kimu kibeerawo lw'amaanyi ga Mukama. Mukama akolako dde. Lwaki mulowooza mbu ekyamaanyi ennyo ddogo lye kino kikola? Mukama naye akola. Okay. Eri abantu baabali beeraliikidde nga bagamba Tata Sam ekiriwo abantu bange bafanzi bannange mugume tuli bulungi mu mwezi guno tusumulula Tata Sam season 2 Tata Sam oli owedda kuba kati abantu abamu badde balaba Gadimba nga Tata Sam Sam politics ya mutwe wetuli ffenna tugenda batu ba comedy omupya ate Mukama yatusuusiza luno nenyongera n'omuwandikira waawo obulala kati essaawa museke n'embuto zibalume paka kuwulira bubi Tata Sam season 2. Peyanza nyo Tata Sam.